Abagenyi baffe mwenna tubaaniriza ku lukiiko luno olwa Buganda Bumu olw'omulundi ogwokubiri olwasooka lwali mu kibuga kyaffe Boston. Amannya Zimulongo Wasswa Kirungi Kugumiikiriza nga ndi musajja w'e Masaka ate nga mbeera Boston. Combination eyo atera okumalako. Kakati twebaza bannange abatambudde abatusuulidde omwoyo naddala abakulu ab'Emmengo Katikkiro Omumbejja obutatusuulirira nti omulundi guli mwaliwo era ne guno era mubitaddemu engatto okwetaba mu lukiiko luno. Mwebale nnyo, mwebale ddala. Njagala okwaniriza abagenyi baffe mwenna gye muvudde ndabirawo abantu bangi kuva Canada, ab'e Boston bazze mungi Canada, nammwe mwenna abavudde ewala. Mwebale nnyo kuwagira Buganda Bumu okulaba ng'egenda mu maaso, kubanga ebiseera ebisinga mutandika olukiiko olw'ekibiina temumanyi bugumu bwakyo oba ekigenda kutambula, naye bwe mulaba nga mutandise okusembula ekigere ekisooka n'ekyokubiri kubanga kino ekyaffe ekyakubiri, awo mufuna okuggumira. So tubeebaza nnyo mwenna ababitaddemu engatto, ate okusinga njagala okwebaza abategesi abakkiriza okutwala olukiiko luno olwokubiri. Pulezidenti w'ekibiina kyagali awamu Dr. Sarah Matovu, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Omubaka Sam Kigwe, mwebale nnyo, era ndowooza bannange tuli bulungi, entegeka nungi, okusula kulungi, n'ebijja mu maaso bijja kuba bulungi wadde nga tukeereeyemu olwaleero. Ngenda kuddako okubategeeza Buganda Bumu kiki. Buganda Bumu lwe lukiiko olugatta ebibiina byonna eby'Abaganda ebiri mu diaspora oba mu North America wano mu United States ne Canada nga tulina ebibiina ebiwerako. Ekibiina ekituusizza wano olwaleero gali awamu, tulina Gwanga Mujje Boston nga nze mbakiikirira, Gwanga Mujje DC, Gwanga Mujje Midwest, Bulungi Bwansi Canada, bino ekibiina eky'Abaganda ekiri Canada, era nga abakulu bano bakola omulimu gw'amaanyi nnyo mu ntandikwa y'ekibiina mu Kyalesitera Mulabi wano nga be bakola omulimu gw'okubaga ssemateeka kwe tutambulira. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Buganda Bumu, Abaganda Community New Jersey, New York, nga President wali wano era ye Vice wange Mukulu Charles Muvawala Katende, n'agalya n'ekibiina ekirala ekya Buganda Heritage bano nga bakatwegattako. Tulina n'ekibiina nakyo ekiri mu ntegekezo twegattako kyekye Buganda ey'enkya. So nga tulina ebibiina mwenda ebyo era representation engiraba nga y'amaanyi okuva mu bibiina ebyo, era nga tusuubira nti enkiiko zino zijja kubeera zitambula okugenda mu bibiina bino eby'enjawulo, era abangi muli beetegefu okulaba nti mukosinga olukiiko luno. Bingi bye tulina okwongerako naye ng'obudde bugenze, njagala kubayitiramu ku bitono bye tukozeeko mu kiseera kino. Twakola ssemateeka, ssemateeka oyo atuyambye okutambuza emirimu gino era nga twateekawo akakiiko nga njagala okutwala omukisa guno okubanjulira abakulu abo tekijja kubeera kya vunaanyizibwa singa sikikoze. Nga vice president wange ye mukulu Charles Muvawala Katende, secretary waffe ate nga mubaka omwami Nabusengayi, tumwebaza nnyo kubanga yakkiriza okujjamu okusaabinga ku komiti eyo executive. Tulina treasurer mukyala Jackie Nakalema, abadde wano. Publicity ye omubaka Wycliffe Lwemusoke, era obubaka mbula abanange mubateekera
ate tulinako ne bamemba bamustinga convention eddako era omukyala Dr. Sarah Matovu abadde kakiiko ako ne omuvubuka ekibiina kituwa omuvubuka netumuteeka kakiiko akategesi era ngaomuvubuka representative w'abavubuka abadde omwami Kevin Matovu ate n'owabakyala abakyala baasaba tibeetaaga representation abaami twagezaako n'ekirooto kyayitamu naye abakyala Juliet Kazibwe ya representing abakyala komiti y'ekirisitu kati bwetyo butambuze emirimu gino ekibiina era tulina aba board of directors nga baba banjulira gyegenda maaso eyo naye nga mu kiseera kino kitambuddeko tusabinga emyaka ena emyaka kati kino gubeera ku mwaka gwa 2 then tujja kuba tufanding over mu 2019 naye nga bino byetukozeeko mu bbanga lino ebitono ngenda kuyita mu bwangu twegatta n'abakulu abagwanga mujje Boston okulaba nga ambulensi etuuka Mengo Dr. Mukwaya namulaba nga ateekako obutaala n'engombe sabakulumeza abakulu abagali awamu nga bayita Dr. Sarah Matovu bategeka medical mission erina Kaseke era ndoza mwagiraba era bangi twabatuukirira okulaba nga mutuwa obuyambi era agenda tuwa presentation ku nsonga ezo naye nga abakulu abo bakola omulimu gw'amaanyi nnyo era mwongere obugalo abakulu abakamukamu Dallas omukulu Kamusenkai Java era nabo baatona medical van era nayo tusuubira nti olukiiko ono lunaggwera sente ezisaabaza zinaaba zifuuse so ng'ekituyambye okutambuza emirimu gino ekisinga obukulu era ng'omulamwa gwe twetema ng'abakulembeze bwe bumu okuggumiza obumu kuba mbeera obumu bingi bisoboka musobola okwetema ebintu ebingi nga baali batandise okutulebulinga bane abadiaspora mutatuukiriza ne tulaba nti singa tuyita mu bumu bingi tujja bituukiriza era bingi tubituukiriza nga ab'ebibiina tubatuukirira netubategeeza omulamu gwe tukolako ne batudduukirira era sente ezo baziweerereza ddala nti bwe twatandika ekibiina abakulu basagestinga nti bana tusooke twekolemu omulimu buli omu aleeta ezigenda mu nsawo nga tulibeeraliikiriza engeri gye tugenda okutambuza emirimu gino ensawo nkalu naye ab'ebibiina batudduukiridde nti mu bbanga lino ettono myezi nga 6-7 akawunti yaffe kumpi eriseeko emitwalo nga 4 egya doola ate era ekibiina kino ekya Buganda Bumu n'ebibiina byonna bigumivu olw'ababaka era Ssebo Kamala byonna njagala kutegeeza nti ababaka bano bakola omulimu gw'amaanyi mu kutuyambako mu miramwa gyonna gye tubataddewo era bayambye nnyo okuggumiza ebibiina byaffe ababaka bannange mbakubireko mu ngalo era mu kiseera kino